Ng'ennaku z'omwezi 3 Juni omwaka 1975 kati gy'emyaka 5 egyakayita ekibinja kyasooka eky'Abakristu kyaseguka okuva ensambya okugenda e Namugongo okujjukira abajulizi ba Uganda 45 abattibwa wakati w'omwaka 1895 ne 1897. Eno n'eba entandikwa ey'okujjukira olunaku olw'ennaku z'omwezi 3 Juni eno n'ekuumiddwa okutuusa olunaku olwaleero. Okuva mu bbanga eryo abantu abeerina Namugongo bazze beeyongera ne bava mu 10 ne bayingira emitwalo kati wetwogera bukadde na bukadde ekireetedde abamu okuteesa nti bakome okuyitibwa nga abajulizi aba Uganda wabula bafuuka ab'ensi yonna. Newankubadde omulamu omukulu oguleeta abantu e Namugongo kulyowebwa myoyo naddala nga beefumiitirizako n'okwekwasa abajulizi enjiri eyisibwa mu kuyimba okwa kwaya ebeekulembeddemu olunaku kye kimu ku byesungibwa abagenda e Namugongo n'abakengera ku terefayina nga kugasi n'okuwulira ku mireereetu. Essaza linaateekateeka kavuna lifuna amawulire amalungi nti akalulu kagudde ku ddyo okusunsula ko n'okutendeka kwaya enaayimba kutandikirawo bano tutera okubalambulako ng'entuyo bazisaza bibatu. Bafuba okuyimba ennyimba ezigwa mu nnimi ez'enjawulo okakasa nti buli azze Namugongo afuna ku kigambo kya Katonda. Newankubadde guno gwa mukolo gwa ddiini amasaza agategeka tegayinza kwerabira kulaga bya buwangwa bya bitundu gye gava. Kino bakiragira mu nnyimba amazina nga kugase n'ennyambala. Situganya abasumba babuulira n'ennyanja ne zikunkumuka naye kyeraga lwatu nti okubuulira abantu batwala nnyo okuyita mu nnyimba. Kino kiragira ku ngeri gye bakooloobya ennyimba eziba ziyimbibwa ne balabikira ddala nga bali mwoyo. Okumanya bano babanga bali mu kumenyawo abaategeka omwaka oguba guyise abayimbi balabikira ddala nga balumye n'ogw'engulu okuggyayo ddala ekinyusi okakasa nga abagoberezi babaawula kubayiga. Newankubadde kibalaga e Namugongo kiba kya ssaawa busaawa guno mulimu gubateekateeka okumala ekyenkana mwaka mulamba nga bakulemberwa batendesa abakugu mu kuyimba ennyimba ez'okutendereza. Judy Luwaga ne Herbert Muyomba abaludde ebbanga batendeka kwaya eziyimba e Namugongo masaza ag'enjawulo bagamba waliwo ebyenkizo bye basinga ennyo okukumirako amaaso nga batendeka kwaya enaayimba n'abantu bamere olutiko. Mulitaje kwaya ekwata kifo kya mwanjo nnyo kati singa Namugongo yabeerawo okusoma kubeerawo nga mmisa teriimu kwaya nenaatawo tuba tetulina kye tugenda kukola. Bano bagamba nti akamu ku bukodyo obusookerwako kwe kweteekateeka ng'obudde bukyali kiyambe naddala mu kusuwaza ennimi ezitali nzaaliranwa kyokka nga zirina okuyimbibwa. Guli mukolo gwa nsi yonna era okugituusaawo wabeerawo ebintu bingi nnyo ebiyita kwegamba abantu bye bayitamu nga beetegeka era kati ne kwaya egenda okukola next year nayo yatandise okwetegeka. Buno wankwadde bafuba nnyo okulaba nga batendeka ennyimba abantu zibamanyi era zibayinza okugoberera nga ziyimbibwa bafaayo nnyo okutabika ennimi buli omu awulire nga akwatiddwako. Bye bireetera abantu okulya nti bakoze bulungi kubanga bayimbyeyo naye ekimukwatako nga ye. So kati abalonda puroguramu eno be bagireetera okulaba nti ekwata ku bantu. Omuntu avudde eggulu n'awulira ku lulimi lwe, omuntu avudde ebusoga n'awulira ku lulimi lwe, omuntu avudde embalala n'awulira ku lulimi lwe. Kwegamba diversity mu lulimi kikola nnyo. Bagamba nti newankubadde enkozesa y'amaloboozi n'ebivuga kyakulwanyisa kinene nnyo naye okubeera n'omuwendo gw'abayimbi omunene nakyo kikulu ddala. Kwegamba abayimbi singa mbeera n'abayimbi 200 nga mbatendese bulungi n'ebintu byenjagala nsinga oyo aleese abantu 600 naye nga bonna tebakola tebakontributi nga kyekimu. Kati woleeta abayimbi nga batonotono output gyofuna tebeera yaki tebeera yemu na output y'omuntu aleese abantu ameka 600. It would be kyandibadde kirungi oba oleese kwaya pavilion eyo yonna ekoleki ejjule naawe boolira nga kwaya ekoze eki esituseeyi ekozesa amaanyi agakola ki agamala. Bwensangi zina amazina naddala gatakontana na ekereziya naye nga ga buwangwa gongera nnyo bugumu mu kusinza era nga gano bagasako nnyo omulaka nga batendeka.
singa oli ayimba bulungi nnyo nga tataddeemu mazina abajagamba yadde tebazinyemu naku zinamu tebalina kye bakoze, so abantu batunuulira ose ebintu ebyenjawulo naye nga n'amazina ago ku muntu aba alaba ekigenda mu maaso galina kye galeeta. Amazina gano galina engeri gye gajjayo culture, then n'abantu ba cultures ezo zennyini okukola ki okuwulira nti tuwulidde kwakyoli. Kati singa tugamba nti Gulu we yayimba amazina mwagalaba, Kotido we yayimba amazina gaba Karamoja, nanti that is Karamoja, nolaba ku mazina gaabwe kwegamba awawulira nti culture ye evukoze eki evuddeyo. Mbukyokka newankubadde byonna biyinza okukolebwa, waliwo biyinza okulemesa kwayo okuyimba obulungi nga bwe badde eteeseteese. Kwayo esobola okuba nga amaloboozi malungi naye nga sound gye bakoze nga si nnungi, kubanga ffe oba oluusi bwe tubeera ku TV oba bwe tubeerayo mu kifo ekifuluma kye tuwulira. Ekintu kya sound Namugongo awo kikola nnyo nnyini ddala. Oyinza okuba nga kwayo gitegese bulungi ne sound nekola ki nekutimawo nekujjamu. Kyeba kyetaagisiza ddala nga omuntu agenda bakolera sound oba equipment gye mulese ya sound etuukagana ne tekinologi akola ki aliwo. Bano buli omu alina kuba jakakasa nti bwekuba kuyimba yayimba n'ennyenje ne ziwula obutuuliro. Fotopoto yakola bulungi, omulimu gwali mulungi era ndowooza abantu balaba ebintu we byali ebirungi. Saka olwokuba nti baali batono olw'embeera ya COVID bayimba ng'olaba nti ebigambo byatuka bulungi nnyo. Kati omwaka guno kwayi yeerugazi esuule kukunaddenga lumwande mu kikata kuba ina okulaga abantu abasukka mu bukadde nga busatu nti abeennebya bayimba omwaka oguwedde bayimba biwero. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi.